Era nalabye muto wange era njagala kumusaba nga mpita ku mazima meerero omukutu guno nti maama muto wange Babi Kyagulanyi ekitulanga ewaffe buba buntu bulamu. Ebigambo by'otandise okwogera kafirimu ako ojja kudiba nako. Kafirimu ki? Ako ke yakoze. Kaliwa kambuli. Nti bannumbye abasajja bali 40 bantuze n'agira obulago nga bonna bunyirira okukamala. Mama. This is Kyagulanyi, Barbara Itungo, is on record telling the world how military men assaulted them, forced their way into their house at the wee hours of the night and beat them up. And because of that, she was actually even admitted, I think it must have been St. Francis Hospital in Zambia. And members of the Fourth Estate, the media, were there to listen to her story. And that is very discouraging and sad. Are you suggesting that Barbara Itungo, Mrs. Kyagulanyi, could have lied to the world? That is not for me to comment. And I don't think I need to comment on it. Because first of all, you know my office. I'm quite busy. Sometimes I may miss some news. Eggwanga lino lirina abakazi ab'amaanyi mu positions ezisinga okubeera ez'amaanyi. Bana asooka ye Robinah Nabbanja yatwala baminisita bonna mu ggwanga. Owokubiri ye Anita Among ye Speaker wa Parliament eya Uganda. Owokusatu ye Jessica Alupo Vice President ow'eggwanga Uganda. Owokuna ye Mariam Wangadya yatwala akakiiko akalwanirira akatakabanira eddembe ly'obuntu mu Uganda. Bano bonna basirise ku bikolwa ebyakolwa ku mukyala munnaabwe. Tewali n'omu avaamu ddoboozi kuvumirira yadde okuvaayo okuteeka ku nninga abaakola ebikolwa eby'ensonyi ku mukyala munnaabwe. Bino byonna bigenda mu maaso. Deputy President ba Kyagulanyi Ssentamu babiri bakazi. Okuli Lina Zedriga, okuli Jacqueline Katumushaba, teri amanyi mayitire gaabwe. Baabuzibwawo. Bayisa ku Lwokutaano oluwedde ekiwandiiko oba ekiragiro ki habeas corpus ku Lina Zedriga aleetebwa oba mufu oba mulamu. Olunaku olwaleero balese ekiwandiiko ekirala oba batutte mu kkooti habeas corpus ne Jacqueline Katumushaba aleetebwe nga mufu oba mulamu. Bano bonna bakyala bayita mu kaseera akasinga okubeera akabi ng'amateeka tegatunuuliddwa. Naye ng'ebifo by'oyinza okwogerako ebinene mu ggwanga bakazi be babirimu. They all silent. They all silent. Kale, bingi bye tugenda obeera nga tutunuulira. Tugenda tuukayo eyo. Ekiwamba abantu kyo kikyakuulidde ddala ejjembe kigendera ddala maaso. Bangi ababuziddwawo, bangi abatamanyiddwako mayitire. Olunaku olwaleero Namuga Goleth ne Meya w'e Masaka Namayanja n'ababaka ba Parliament aba NUP bakyalidde ku Honorable Muwanga Kivumbi yamyuka Kyagulanyi mu Buganda. Mu ngeri emu tugenda tunuya ku Justin Buchanan. Avuddeyo oba yavaayo n'agamba nti Babi ezo firimu z'ozannya zirekeraawo. Mbu simanya bakwata mbulago, simanya bakola biki. Buchanan tugenda kujjawo. Nabbanja bwe bamubuuziza ku bya Babi akulaga ebintu ebyo tabimanyiiko nnyo. Naye batugamba abavubuka tukuume eddembe. Niye abatugamba okukuuma eddembe batukolako effujjo buli lunaku.
mwana muwala amanyiddwa nga Yovina ayina ekibuuzo ky'abuuza. Mugamba abantu bakuume emirembe n'empisa, ne CDF nga temumugambako, asiiba awandiika ebintu ebitajjansa. Of course, Yovina tumulina, amawanga gatandise otusunga, gatandise otutunuulira ng'ekyenyinyaza. Abantu batuuse tukolamu zi video nga basinziira ku muntu eyandibadde aweese eggwanga ekitiibwa. Video tugenda gikulaganayo osobole okubeera nga ogiraba. Sheikh Chiti agambye abamugamba oba abamuwooninga nti tewali buzibu bwe gaba nga amazima ge gayinza omussa tafuddeeyo. Abaagala okumutta bakole nga we baagala. Tugenda beera nga naye tumutuukako. Waliwo muna NRM era abadde akolera akakiiko k'ebyokulonda oba akolera akakiiko k'ebyokulonda, enjuye eyokeddwa, ekutta omuliro yonna n'ebengeya era n'esaanawo. Naye tugenda kubeera nga tumulaba. Waliwo omwami gwe njagala obbawa abadde atunnyonnyola ekigambo kuswala. Omuntu okola ekintu ng'olowooza oli w'amaanyi, naye ekiva mu ekyo okuswala ne kutandika okubeera nga kukubonyaabonya. Nja kuwa ekyokulabirako. Abantu abamu bwe bakwata obuyinza oluusi babukozesa bubi. Batta abantu nga basinziira ku maanyi n'obuyinza bwe balina. Tayimu etuuka nga baagala okuva mu buyinza naye ng'ebikolobero bisinga bye baakola. Ne weesanga nga bagenda bukajjalamu obuwaganyalamu. Si nti baagala niyo olw'ebikolobero nga batya ekiyinza okuddako. Ebyo tubirabye mu mawanga mangi. Zambia tubirabye, tugenda beera ng'era tubyeyongeza. Nzikiriza nkolemu bwe nti katono nzije ebigambo tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. A few moments later. Abductions. We don't abduct, we arrest. If you breach the law, you get arrested. And we can account for all those people under custody. There is a delay to be produced, but we don't abduct as government. Abantu tebakyaswala buli kimu bakikola ekibayisaawo kye bakola. Si buli mukadde ayogera nti abayogedde magezi n'abasiru bakaddiwa. Ate nga bwe kiri. Tuwamba gavumenti ekwata ne tewamba. Leka tuyite mu kino naawe otunnyonnyole bakiyita batya. Baanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo, webalire ddala atwegasseeko mu kaseera kano. Kyokola kya muwendo. Nzikiriza nkusabe n'obuwombeefu obw'ekitalo. Video ogimpeere like. Olw'ogimpeera like kigiyamba okudduka netuuka ku buli ssekinoomu ayagala okubeera ng'ate agyekkaanya oba ng'agiraba. Nebaza buli omu atugoberera ng'okozesa essimu yo, okozesa taabu yo, kompyuta yo, gwatuula ku TV yo mu ddiiro. Webale nnyo, webalire ddala. Nammwe aba Bluetooth mu matu, webale nnyo mwebalire ddala. Abatulaba ng'otudde mu mmotoka yo niyo ogenda olaba oba owuliriza, thank you so very much. Nzikiriza nkutegeeze nti tutambula ne bannaffe, tutambula ne Sheikh Ashraf, omusomi era omulombi wa dduwa. Munoonyeeko gw'ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'ate akuyamba mu ebyo ebikutaataaganya oba ebikusumbuwa. Ku namba y'essimu esembe 711 munoonyeeko akuyambe mukwano gwange. Mu ngeri emu tutambula ne bannaffe abandiga Construction Solutions. Bano bakugamba nti basangibwa Luweeza wano ku Entebbe Road okuliraana Nikan Resort Hotel. Banoonyeeko mukwano gwange basobole okubeera ng'ate bakuyamba mu ebyo
ebyo ayagala okuzimba babe nga bakuyamba mu ngeri emu oba endala. Oyagala kuzimba, oyagala kuddaabiriza, banonyeko ku nnamba y'essimu esembe 222 katwolekere ebigambo mukwano gwange. Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo ku bya baddepyute be. Yavuddeyoko emisana nga nnyonnyola ku nsonga ya Genomozi n'ekifaananyi ekya Babi kye yafulumizza. Then avuddeyo ku ky'abamyuka be. Nga bw'ogenda mu maaso n'okuba nga wekkaanya ku screen, agamba nti Manuel, my two party deputy presidents for Western and Northern Uganda are still missing, having been abducted by the military on the 14th and 15th, respectively. Apparently, Museveni's son has ordered the military not to produce them before court or return them to their teweddeyo. Nti mukadde kano babamyuka be babiri, okuli Dr. Rina Zedriga, okuli Jole Jacqueline Katumushaba, bano bawambibwa era nga n'okutuuka olwaleero bamiisinga era tebamanyiddwako mayitire. Okusinziira ku ki bano ab'ebyokwerinda be babalina. Naye ku lunaku lwali Lwakutaano twajja no ne tukutegeeza nti Secretary General yali akulembeddemu ttiimu y'abannamateeka ne bayisa ekiragiro kye bayita habeas corpus ekigamba nti omuntu mumuleete nga mulamu oba nga mufu. Nene wankubadde in fact najja ne mbaga nti mbadde nsuubira nti Mande oba ku Lwokubiri Dr. Rina Zedriga ajja kulabika mu kkooti, naye teyalabika. Era basigala bagamba tebamulina, tewali amanyi gy'ali n'ebirala. Ebitongole byonna byamwegaana. Niyo ddamu eyali alumiddwa ku musota ne bw'alaba omugwa yeekanga. Omuntu bw'aba azze akulimba emirundi mingi ne lwakugamba amazima ogaana nti bannakenya bwe babuzibwawo ekiragiro ekyo kyaweebwayo bannamateeka baleetebwa oba balamu oba bafu. Ab'ebyokwerinda, kooti, buli kitongole enkigaa tekibalina. Then later Mwami Museveni n'avaayo n'agamba nti babadde mu fridge. Ka Dr. Rina Zedriga ye bamwegaanye ne bagaa tebamulina. Katusaba aleme kubeera ye mu fridge. Kakati olwaleero Olwokutaano lwaleero era Lubongo yanga kulembeddemu ttiimu y'abannamateeka bagenze ne bateekayo habeas corpus. Kooti ekake gavumenti oba ebitongole bya gavumenti okuleeta Jole Jacqueline Tukamushaba nga mulamu oba mufu. Katusobire nti ye banaamuleeta. Mu katambi ako kewekkaanya kakwoleka engeri bamukwata mmundu gye baatwalamu Rina Zedriga, naye gavumenti ebeegaanye. Awo nawo njagadde okitegeere. However much okusinziira ku mutabani wa Rina Zedriga agamba bamukubira nako ne bamugamba maama we ali safe, ali mu mikono gy'abaabyakkwerinda, era ne bamutegeeza nti maama we ajja kukomawo ewaka, ojja mulaba ewaka oba mu kkooti. Ne kati ewaka taliiyo, mu kkooti tatuuka, n'abaakuba essimu bagamba tebamulina. Awo we tuli. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso, byonna bigenda mu maaso, Bobi Wine of course avuddeyo agamba nti
General Muhoozi ku biragiro bye yaganye bano okuleetebwa mu kkooti. Okusinziira ku Bobi Wine agamba nti Museveni's son has ordered the military not to produce them before court or return them to their families until he says so. Nti General Muhoozi bano aganye basajja be okubaleeta mu kkooti oba okubazza mu famire zaabwe okutuuka nga yalagidde. Agamba nti newankubadde wano baawambibwa buwambibwa nga waliwo n'abaalaba, waliwo n'obukakafu obuli recorded ku kamera, regime eganye okusinziira ku kiwandiiko okukkiriza nti bano ebalina. Era agamba nti kino kiri agent because abakulembeze abo okubeera nga basafalinga Lina Zedriga bamutwala mu lwadde ng'ali ku ddagala. Ng'ensonga eri awo ewambisa abantu n'okuzaawo kubanga basapootinga ekintu ekiri mu mateeka ekitamenya mateeka ne babuzibwawo just like that. Mu kalulu kano abantu baffe bangi babuziddwawo n'okutuuka olunaku olwaleero. This is the state of Uganda in 2026. The world must not look on us those shocking aya basi kakati ekyo mala okukitegeera nti ebiragiro mbu bya mukulu General Muhoozi ali mu mawulire yeekansa ssebo n'ovaayo n'ogenda ku Muwanga Kivumbi leero bamukyaliddeko ababaka ba palamenti. Ndabyeko Gorethi Namugga ng'ayogera bava okulaba ku Muwanga Kivumbi, ndowooza ojja batuwaako katono. Agamba nti gavumenti mwatu frustratinga nnyo mu kalulu, ekyo tekimala. Batuweeko mbaka Amagula County teri busibe butaggwa naye obusibe buluma nga bakusibidde ebyamankwetu. Njagala kutegeeza Mukami Museveni nti twabadde mu kalulu tetwabadde mu lutalo. Kya bulyaza amaanya okwata abo badde ovuganya nabo ate n'obasiba. Ebibonerezo bye twafunye mu kalulu byabadde bingi nti ensisi gye twafunye teyali tuongerezaako kusiba bakulembeze byaffe. Honorable Muwanga Kivumbi ali mu kkomera siba kuba nti yazizza omusango. Ebyakoleddwa Butambala ne Sembabule byali bigenda kukolwayo lwakuba nti abantu beefuga bwefuzi. So nze naali musabye nti ye akalulu akatuyisizaamu obululu bubbiddwa naye bannaffe babaleke babeere bweru. Muwanga Kivumbi asibidde lwa byabufuzi sigamba nti yazizza omusango. Era omukulu nga we yabadde ekisozi n'ayogera nti oyo Muwanga Kivumbi namusibye. Sebo nze manyi wabadde osaagamu busaazi omukulu mute addeyo akola emirimu gy'eggwanga okusiba abaana baffe bamachete emyaka 5 ne bona abasiba emyaka 5 ebizibu bya Uganda tebiggwawo. Nze naali sabe tutunule ku nsonga eziruma abantu okusinga okusiba banna Uganda. Abaana bato myaka mito mbasibidde mu makomera. Amakomera ga very congested. Amakomera gano gonna mu Uganda tegayina kusukka basibe emitwalo 2 tuli mbasibe emitwalo kumpi kati 9 tebakyabala na kubala. Abaana abamu temubalese na mu makomera nomba tuta mu safe houses. So nze nsaba mifo ky'okwata abannansi n'obasiba kola kubiruma banna Uganda. Banna Uganda babanja buweereza babanja services bamu bine ebyokutusiba weereza banna Uganda naye nga tukkiriza teri kitagwe no government ye NRM kiseera kigenda kutuka twaye ku bukulembeze obuli mwensa. Njagala omukyalo oyo teyafunye bamubbya akalulu. In fact eyo tewaliyo kulonda eri bawalula kawalule so naye engeri gya participatinga mu bintu bya pate ye, engeri gyayogeramu,
engeri gye yekomitingako ku kintu mwagala nnyo yannumye obutadda mu paalamenti ya 12 but bwe bityo then ndabye Namayanja meya ow'ekibuga Masaka abaddeyo era yawangudde naye alina ensonga z'atuwadde ku kukyalira Muwanga Kivumbi soko mutuweeko Uganda alabye ekiyenze maaso eky'omukisa omulungi nti bikoleddwa ng'ensi eraba ekintu ky'okwagala okukkakkanya ekibiina ky'NUP ate abantu bo bakifunyemu amaanyi kubanga message abantu gye boogeza yeeyo yereetedde omusajja alina emmundu okwata abantu abatalina mmundu n'abasiba emiguwa n'abagamba kati tulwane kati olwana n'omuntu atalina wadde akaso wadde akagirita ate n'omala n'omusiba ekyo ffe kituwadde essuubi nti bannayuganda basazeewo nga bwe basazeewo kyekireetedde amaanyi amangi ogassa ku bantu okubamalira mu kkomera nkimanyi nti ffenna tetuli safe naye tujja kusigala nga tuyimiridde ye Namayanja bw'atyo nga bagenze wa Muwanga Kivumbi tosobola kugamba nti eno nsobi nti oli ali mu kkomera noono deputy ali mu kkomera ono naye ali mu kkomera nti nsobi anyway tuveeyo naye ng'era tetunnava mu bizibu ebyo waliwo omuvubuka gwe bayita Shafiiki twamukuwaddeko ndowooza olunaku lwabadde lwajjo lwe baalonda yawambibwa okuva ku polling station ng'ayaakamala okweronda ne bamukwata tutegedde nti ono bamugase ku fayiro y'aba Alex Waiso Mufumbiro ya unlawful drilling okola dduyiro w'ekinnamagye amenya amateeka so bamugase ku eyo fayiro then waliwo omulala in fact yawangudde Wakise yawangudde obwa kansala omwami ogolaba naye tufunye amawulire akawungeezi kano nti naye abuziddwawo yawangudde obwa kansala but ne tukitegedde nti abuziddwawo mawulire si malungi mu ngeri y'emu waliwo omuvubuka eyayimba akayimba ka Mudyobole simanyi bamuyitaani Mogani Bloodmo omuvubuka oyo naye yabuziddwawo ate basooka buzaawo gwe yali abeera naye ye yasooka kati ne Bloodmo naye yabuziddwawo Bloodmo twamukuwaako ko wano era yali ku NTV awo ng'ayogera ku bintu bino eby'okubuzibwawo nti banne baali bamutiisiza n'okujja ku NTV ne najja era naddayo then baamutwalidde eri simanyi singa abadde kumpi ne tumufuna tusobola omufuna Bloodmo oyo bw'aba taliwo tuyitemu tugende but kana akadde kiringa nti kaseera kakutwala omanyi waliwo abeebuuzanga naye poliisi lwaki ebeera ne kamera bye bakwatanga byo tetubiraba tebakwatanga byakubawa bakwatanga bibayamba kubayamba kuki awo nze naawe lwaki bakwatanga obutambi kubanga baali baagala oyo ye mwana mulenzi Bloodmo oba Bloodma then ojja mutuwaako kutuulye ku bigambo bye oli mukyusa obulamu bw'abavubuka kulaba nti batereza obulamu kugamba bafune emirimu bakole how are you doing mirimu saawa zino kyokola right now okubakyusa mentality ne perspective balina kwesiba ku protestive vote
simanyi oba ekyo kijja bayisa kityamu aba NTV nankyogedde kuba kyekituufu tubaddewo emyaka nagenda mu protest vote and everything. Abantu tulabe nga abali mu music bw'obanga weesigamye nnyo ku side ne ya opposition wabeerawo ebisoomoza ebijjirako nga okubaninga music wo because tulabona ne Kyagulanyi takyasobola kuyimba wantu wonna. Kakati gwe okulaba ekintu ekyo olina mu kutya ki era ssuubi kye liri maaso? Essuubi nze oba okutya kwenina nze mu mutima gwange nga ntya nti olw'okuba bw'oyimba ku revolutionary song oba kuwe sirinaamu nze kutya kwonna kozi kyenyimba nze kyendaba saawa eyo kyemba nkola kyendaba bangi banganya okujja ku NTV nga bwe nakugambye oyo pulezidenti akuseetinga bajja kukwatirayo obusajja bujja kulira era ngamba nze ne bwemfa ate oba maama yafa oli bw'aba alabanga nze nsaanye kufa olw'okuba nnyimba ennyimba zoyagala nzitemveewo yasigalewo bw'aba yagala okunsiba nsibe ebulayo nnaku ne bwe bansiba naabeerayo myaka emeka. Ogenda kwesibawo ku ky'okubukulembeze era ogambye ova mu ghetto za Iganga ekyo zaako nze kyenzizaako after elections nga buli kimu kiweddeko nga elections ziwedde buli kimu nzizaako okukolera abantu munnange nakutereeza ggwanga lyaffe. Katonda yannyambye nti omukulembeze addako nsobola okwogera nampuliriza nti ammanya awulira eddoboozi nategeera nti Bladimo Iganga yakoze eki yayogedde teri amumanyi enewe omukulembeze addako kubanga tetunnalonda omukulembeze addako ye Kyagulanyi seetamu inshallah obululu bungi munnange buli omu akyali mu kugira naye nga tujja tulaba ekinaba mu results ekinaba kivuddeyo kyetunakkiriza ffe ng'Abannayuganda tunulira booti naye nga one of course moving forward Bannayuganda sooka obawe message esembayo akaddeko katukutte. Bannayuganda bannange nsaba mutuwagire era nsaba bwe muba musaba okukuuma eddembe musabenga n'aba security nabo bakuuma eddembe. Temugambanga abantu ba bulijjo bokka nti temukola kavuyo, mugambenga n'aba poliisi n'aba UPDF n'aba military n'aba city n'abati bonna bagambe nti mukuume eddembe. Muli baana Bannayuganda nze newaka ewaffe basisita bange balina ebyana by'abajjaasi babazaalamu ebyana biri eyo tubirabirira. Kinnuma nnyo okulaba nga ate yatusse mu bantu kinnuma nti abaana bali innocent kyo kituufu baana bange nange baana bange bannange mulina abaana bammwe abaana baffe betulabirira mubeere n'empisa eri abantu bemusanga eyo mukimanye ndi abantu bemutulugunya eyo nammwe mulina abantu bammwe ndina abako abali mu magye sikiririza mu nkola y'amagye orders ze babawa bonga abantu balungi naye orders ezo abawa orders ezo gwe njagala okulaba bannange nga 15 lyali limuvuze kakeeka so omuvubuka oyo ndooza yoyo tuweeko ku vibe y'omuntu amutegeere yoyo omuvubuka Bladmo nga bw'olengera yatwaliddwa anyway tuveeyo eyo bwe tuba nga tuvuddeyo waliwo ebintu by'otunuulira oli n'abisaagiramu n'obuuza nti ayina akatuli ku mutwe naye neebuuza oba ono naye mulamu. Tuweeko katambi ako era nalabye mutwe wange era njagala kumusaba
nga mpita ku mazima meerero omukutu guno nti maama muto wange Babi Kyagulanyi ekitulanga ewaffe buba buntu bulamu. Ebigambo by'otandise okwogera kafirimu ako ojja kudiba nako. Kafirimu ki? Ako ke yakoze. Kaliwa kambuli. Nti bannumbye abasajja bali 40 bantuze n'agira obulago nga bonna bunyirira okukamala. Oyo bamuyita Justin Buchana. Y'omu ku bagamba nti Babi teyalumbibwa waka. Teyatugibwa era teyakolebwako bikolwa bityoboola ddembe lye. Aliwo oluusi lw'oba oyagala okwogera ekigambo n'ogaawo waayi kankirekeyo. Tuwe Robina Nabbanja kuba abaana batambuza ekifaananyi kino nefuuka video ne AI naye tulimu baaba naye oba oliawo kino kirungi egezaako tusiigira ekifaananyi butya Babi mukazi wattu bwe yali kwa oluvannyuma lw'okugwa wansi bayinza n'oba bamugamba yavula. But all of this kukakkanya nagezaako kugonza mutima gwa Kyagulanyi. Mukazi n'avaayo mbu Babi dekeraawo. Tuwe Robina Nabbanja. Mrs. Kyagulanyi, Barbara Itungo, is on record telling the world how military men assaulted them, forced their way into their house at the wee hours of the night and beat them up. And because of that, she was actually even admitted, I think it must have been St. Francis Hospital in Zambia, and members of the Fourth Estate, the media, were there to listen to her story, and that is very discouraging and sad. Are you suggesting that Barbara Itungo, Mrs. Kyagulanyi, could have lied to the world? That is not for me to comment, and I don't think I need to comment on it, because first of all, you know my office, I'm quite busy. Sometimes I may She may miss some news. Office yebeera busy. N'empapula z'amawulire ezasoma tebibaamu. Ayiginowalinga ekibuuzo. Nenge ebikola byakoleddwa ku mukyala munne. Tuyina parliament ekulirwa omukyala ng'ensonga bw'owulira nga Joel Ssenyonyi azoogerako ne microphone bagijjako. Mukyala tayagala kuwulira nsonga zaffe omukyala munne. Vice President Jessica Alupo abakyala bali mu position ennene naye nga teri asobola kunyega kigambo yadde eki naye bazadde abaana olunaku olusobola okukeera ku makya oli n'abakabasanya ng'olunaku lusobola okukeera ku makya nga toli mu ofiisi eyo abantu b'oprotectinga b'otayagala na kwogerako kibi ne muvaamu akola ekikyamu omwana wo. It's very unfortunate. Novaawo nojja n'otunuulira akugamba bannaaye gundi wa kitiibwa mumuwe ekitiibwa abavubuka mukole effujjo. Nyoga naye effujjo tulikola ddi ebyeddala kosi waliwo ebintu byolaba noga ddala ddi akola effujjo ne bamulekaawo njagala tuwe katambi ka Yovina.
does the state assume it has monopoly over violence? You want to beat us, you want to tell us we are reckless, but then you're seeing police arresting young people for nothing. There's a young lady who was undressed yesterday. We wouldn't get this news if police wasn't doing all these acts, would we? But we come here and the narrative we are hearing is that young people are violent. The state is violent every day. We are traumatized. The CDF will go on Twitter and start telling us, I want to arrest bumless women. Isn't that violence? Where is the peaceful elections happening? Where is it happening in Uganda? We need to know. And we are constantly told that civic participation is not just during the electoral process of voting, right? It's the 5 years before and the 5 years after these processes. But in between, we are meted with violence. But then again, we are blamed. They are telling us, it's because you're jobless, they are paying you to destabilize this country. Who? You've raised us, our people, you've raised us to be these people who are talking back to you. We have not inherited the silence of the fathers before us and our mothers. We are going to talk. So young people are not violent. That narrative has to change. We are doing our part for peaceful elections. We are pushing for proper electoral processes. Wow. Olaba omuntu asaana okubeera speaker wa parliament nga taliiyo. Nolaba asaana okubeera vice president nga taliiyo. Nolaba asaana okubeera prime minister nga aliyo tagwanidde. Nenga yaliyo. Ono omwana ebintu byayogerako. N'abasajja bangi mu NRM tebategeera. Simenshonize muntu ngambye bangi tebategeera. Tutandise okufuuka ekisekererwa n'ekyewuunyisa mu nsi. Nti abantu batandise okusinziira ku bikolwa ebivundu ebirabika ebiwunya batandise tukolamu video. And you expect abalambuzi okuva eri bajje mu Uganda. Tuwakatambi ako. I'm not a Ugandan, but this is too much. For sure, see what he did to the wife of His Excellency Bobby Wine, and he's very proud of it. And that's why he even posted it on X handle. He posted, "This is when our soldiers captured and then released Kabobi's wife, Babi. She was very helpful in helping us find her husband. Is General Mohozi really aware about international human rights law? International community, when are you going to see that it is necessary to stand with the innocent citizens of Uganda? When are you going to see that this is really injustice? People of Uganda, are you not really tired? Are you not bothered? Going to work every day and coming back in your homes under the military rule, where they abduct when they want, kill when they want? Seriously? My dear Ugandans, I think everybody should know that life has an end." Obiwulidde ayagala ngambe ki? Naawe obiwulidde. Batubuuziza nti, dear Ugandans, mugenda kutuula butuuzi awo mulabe bino nga bigenda mu maaso bityo? Bababuuza. Tuwe ku Sheikh Kiti. Sheikh Kiti. Kusanya obulamu bw'omuntu. Kusanya obulamu bw'omuntu kinene. Kusanya obulamu bw'omuntu kinene. Njogera bino manyi nze buli nako lukya manyi. Sayo nabanona nakyo nakikiri. Ate nga nzikanya nabo. Bwe wawulira nga mbye njogera mulimu ebyetagisa bannoni. We ndi sinabuze. Sina kini nange okunkuba agange. Nga bw'oyogera bw'oti ddala naawe ofuuse threat. Tewali buzibu. Sikina mubuzibu kuba nze n'edduniya era siina nnyo kyenjagaza. Nedda bannange. Kasule sikyalina nnyo nnyo era kiri awo abaana mbazadde n'abakyala
tukyakuyita gashi moroka zenvuzeeko ziyinza okumala naye otherwise bansasira abalowooza nti tuvuma gavumenti simanyi tugiwalampa kyoyita okuwalampa ndowooza nze si kyentuta okuwalampa kati nyamba tontuma kikyondekera ekyange bino byakwegambako mu mwoyo gwa ggwanga lyaffenna mutuzaalidde abaana ate nga tetulina walala wakulaga otherwise ebyobufuzi tusobola obyesonyiwa ngera buli abadde nze kyenategedde nti kwokulonda NRM yasonyiye busonyi baludda luvuganya otherwise ebifo byonna yabadde esobola okukolaki kati basaba abawangudde ku ludda oluvuganya temwewaana twabasonyiye buki kati olwokulonda oba otadde wadde kwaki twajjirwa kambiko bikomyawo seeka bikomyawo sebo kakati waliwo omwami wa NRM ennyumba ye yakutte omuliro mukwata omuliro kanfuna information bulungi Davis Muwaya nga mukozi wakakiiko ka NRM ak'ebyokulonda ali mu maziga oluvannyuma lw'omuliro okwokya amaka ge agasangibwa e Kawanda Kirinnyabigo gano ne gasaanawo n'ebintu byonna ebibaddemu byebyo ne bw'otunula wansi mu komenti oyinza okulaba obukyayi abantu bwe balina maka ga musajja gaweddewo ne bw'otunula mu comment section ya Rabbi oyinza okulaba message ez'obukyayi ez'ebivumo yoyo omuvubuka bambi amaka ge gaweddewo so bambi mumugambe y'ekigambo ekimugumya yeetaaga okugumizibwa anveewo tugende amazima galuma oli asobola okukusinga asobola ozaala omwana osobola okubeera ng'oli mugagga ng'olina buli kimu mu nsi n'ozaala omwana ya Rabbi nga musiru n'omutwala mu buli ssomero eddungi omwana n'agaana n'awunzika ng'azze waka n'akuba amataffaali oba n'abeera mu kunywa omwenge oba n'abeera mu zzaala n'olaba oli alina omwana mbutuufu nga ne fiizi omumalayo aba ali mu eno ttaamu nga mwasasulira eza ttaamu ewedde naye ng'omwana mugezi n'amaliriza mu bugubi nga n'abazadde batunze byabwe ensi n'emuwanika eti najja n'omutunuulira ng'omwana w'omunaku n'okyusa eriiso n'olikuba ku w'omunaku ng'ashayina n'olikuba ku wonoga oba mutte Mukama wampa kiki kino ensi bw'etyo ne gw'olaba ali obulungi alina ebimuteganya gwe by'otamanyi naye njagala tuwulirize akatambi kano tukawe obudde nsaba tukafune ngobero ekiri mu ggwanga Uganda kyongedde okundaga obubi bw'ekintu kye bayita ekibi nali simanyi nti ekibi kirumiriza ngira simanyi bunene bwe kizitowa naye ekibi kirumiriza bubi kikumalako emirembe mu ntandikwa ng'okikola oyinza okulooza nti oli w'amaanyi era togambibwako naye Katonda bw'atandika okulumiriza ekibi otandika n'okwogera ebigambo ebitoogerekeka era kino kinjigiriza nnyo nti nina okuba omwegendereza mu bulamu bwange okwewala okutambulira mu buvuyo bw'ensi eno lwaki njogera ebigambo bino byonna NRM bwe yeerangiridde ku kalulu
twalowoozezza era abantu bangi bagamba ye lwaki tewaliwo mbuutu, lwaki tewaliwo okusanyuka. Tewaliwo lunaku lugenda kukya omuntu asanyukira ekibi, kubanga ne Katonda takisanyukira. Era bw'oba obikola oyinza okulowooza nti gwe mugezi asembayo. Wano bw'oba obba ng'omenya oluggi lw'omuntu osobola okulowooza nti gwe mugezi era gwe asinga okutegeera. Naye ekibi bwe kitandika okulondoola n'okuluma, kikuluma psychologically, emotionally, n'otandika okukola ebintu ebibi bye twalabye bye baatuusizza ku mukyala Barbie Kyagulanyi. Eyo ye effect y'ekibi. Effect y'ekibi eki kireeta kirwa, otandika okunoonya gwe wabba ng'ate gwe mubbi. Naye n'otandika okunoonya gwe wakola ki? Gwe wabba. Kubanga ebyo byonna bw'oba obikola oyinza okulowooza nti oli mugezi naye ng'ate toli mugezi. Era ngenda gamba abaana bange n'abazzukulu bange Mukama bampa nti mwewale nnyo omukulembeze ali mu buyinza, mwewale nnyo bannabyabufuzi nga bamaze okutuuka mu ofiisi zaabwe, kubanga bonna tebabaddeeko kyakuyiga kirungi. Era nja kuba nnyina bendifaalinga tu nti bwe tujjukira omwaka bwe guti yali Speaker wa Parliament, bino byakola. Bwe tujjukira omwaka bwe guti yali CDF, bino byakola. Bwe tujjukira omwaka ogwali bwe guti abaava mu opposition ne badda mu government, bino bye baakola. Ekyo kyo nja kibagamba. Kubanga tebalese mukululo gwa kujjukira wako, ke baba abasumba abakwatibwako mu mulembe ogwo. Lwaki njogera ebigambo bino byonna? Kubanga bw'ogenda bikola oyinza okulowooza nti oli mugezi, osobola okulowooza nti omazeeyo. Naye waliwo ekintu kimu, mbadde nsoma Bayibuli yange, kambasomere leero, sitera kugisoma asoma. Zabbuli eya50 olunyiriri lwa 21. Nsobola n'okutandika kule 19. Bayibuli egamba bweti, okolima era olimba, olulimi lwo lwogera ebitali bya butuukirivu. Obulimba obuli mu gavumenti tebulina lunaku na lumu bwe bukkiriza ne bannaddiini kwogera bigambo bya Bwakatonda. Obulimba obuyitiriddwa obungi. Era Bayibuli egambye nti muganda wo omwogerako bibi byereere, tubirabye nga bipostingibwa ku TikTok, ku Twitter na buli wantu wonna, nga buli muntu agamba noonya bulamu bwa gundi kumutta. Ye nga alowooza nti ekyo kyayogera kye kikulu era ekisembayo kuba ekirungi mu maaso ga Katonda. Naye Bayibuli egambye mu Sula ya 21 nti ebyo byonna obikoze n'ensirika, n'olowooza nti twenkanankana, naye kaakano kankunenye ebisobyo byo byonna mbikulage. Waliwo akaseera akagenda okutuuka Katonda lwagenda okulaga ebisobyo byabwe byonna. Teyabiraze bulungi wano mu kulonda. Era ensi yonna egamba bannange kino tetukirabangako kye twalabye. Naye Katonda akyayongera okulaga ebisobyo. Katonda akyayongera okubikkula ekibi. Kubanga olwedde kati kibakutte. Omuntu akubbako ente eyo n'akuma n'agamba aluwa kamutte n'omutta naye nga tomunoonya. Walabeko omuntu akukoze ekintu nga tomunoonya naye n'akunoonya ng'awulira that guilt consciousness ng'emuli bubi. Kati kyekiri mugenda maaso mu ggwanga Uganda. Nti eyeerangiridde ku buyinza essaawa zino anoonya gwe yabbye. Ate ekyo kiba kibi nnyo. Lwaki kiba kibi? Nti tosobola munoonya ku lwa bulungi, oyagala omumalewo bumazi. Sisuubira era kijja kuba kyamagero Kyagulanyi oggwa mu mikono gy'abasajja bano n'asigaza obulamu. Sisuubira nti kisobola okubeerawo era kinaaba kyamagero kinene nnyo Katonda kyanaaba akoze okukwatibwa n'atayigirizibwa lunyankole. Kijja kuba kizibu. Naye mu kaseera nga kano ng'ebyo byonna bigenda mu maaso, waliwo abali mu kusanyuka n'okujaganya. Bayibuli egambye muganda wo omwogerako bibi byereere, muganda wo omwogerako bibi byereere buli kaseera. Kati ensobi eyakolebwa yali luddawa? Ensobi eyakolebwa kwe kuteekawo ebyokulonda mu ggwanga Uganda nga temuli ready kuvuganyizibwa. Ekyo yali nsobi. Mwalikkiriza kubanga bannayuganda olw'amaanyi ge mulina musobola okukozesa emmundu ne muteekawo obwakabaka obwammwe. Okusinga okusiba bannayuganda, okusinga okubatta. Kati gwe kubamu akafaananyi emyaka 5
ngobye bubbi akalulu emyaka 5 nga akalulu wakatwazizza maanyi emyaka 5 nga buli eyabadde agent ali mu komera emyaka 5 osuubira wali agenda okubeera omusanyufu osuubira onoba n'amaanyi agagamba nti abantu kubanga kati ogenda kuba ne guilt consciousness tebannonda kyekisooka ekyokubiri tebanjagala kati naawe ogenda kozesa eryanyi lingi okubeeka kattikako nti baakulonda kubanga miliyoni 7 ze baakuwa size ezizo ate bw'otumya zino miliyoni 2 eziri eno toweeka kasoba ddala olina okuddayo n'obalya nali ntiikinza obululu bumeka kati embeera bwetyo egenda kuleetawo suppression repression mu ggwanga Uganda era bannayuganda beeraliikirivu y'ensonga lwaki tebasanyukira buwanguzi bwe balangiridde kubanga buli muntu agamba nti emyaka 5 emirala egirimu okusibibwa emyaka 5 emirala egy'emisolo emingi emyaka 5 emirala amalwaliro mafu emyaka 5 emirala egya kino kati bannayuganda bwe balowooza ekyo balaba ekyekanga eky'ebyobufuzi ekibi naye bannayuganda njala bagamba ekigambo kimu bayibuli egambye nti byonna bwabikola n'embiraba n'olowooza nti nsirise naye kyekiseera mbyanike kati tulina okusigaza essuubi eryo nti wakyaliwo essuubi omuti bwe gutemebwa gusobola okuddamu ne guloka nate wakyaliwo essuubi nti ekyo Katonda ky'ataatandika tekisobola kulaba mukisa wakyaliwo essuubi don't be hopeless completely don't lose your faith don't lose your love for the country don't lose patriotism within your country don't ensi egenda kusigala nga weeri. I remember in one of the podcasts zenakola nabagamba nti even after elections ensi egenda kusigalawo. Omuntu asobola okukola kyonna kyakola mu maanyi ge, ayinza okukola kyonna kyakola mu buyinza bwe, naye enteekateeka ya Katonda, obununuzi bwa Katonda busigala nga weebuli. Obununuzi bwa Katonda basobola okulabika leero ng'abawanguzi, naye obuwanguzi bw'otasobola kwenyumiririzaamu bu creating a lot of enmity mu ndowooza yo psychologically. Kati bino bina bibakola ekyo kikulaga how panicky they are. Ekintu kitwakola kigwa kitya, tuyinza kimaliriza tutya. But I call upon Ugandans. I call upon Ugandans to keep your eyes open. Keep your eyes open. Tusabe Katonda tuwe direction eyeggwanga lyaffe, eri omulembe guno, eri ekiseera kino. Tusabe Katonda atulage kiki tulina okukola mu kaseera nga kano. Kubanga abo bonna abakyukira Katonda ne bamusaba yabaddamu. Naye mumanye tigundi ekibi kimulumiriza. Ekibi kimulumiriza ate era beera mwegendereza. Ekibi tekikulumirizanga nate. Naye byonna bye bakoze Katonda yagenda okuwoolera eggwanga nga bwe tulabye mu Zabbuli ya 50:21.